eyasse omwana w'omuwarabu mu ggwanga lya Kuwait atemeddwako omutwe bamutadde kalabba ne bamuttirawo era nga ekiri mu Philippines abantu bonna bonna beekalakaasa waneeno nga kw'otadde n'abazadde abazaala omutemu kati nno ne pulezidenti wa ggwanga erya Philippines avuddeyo n'ayingira mu zino ensonga n'agamba beetaaga okunoonyereza okumala okukakasa nti ono omuwala ye yakutte omwana n'amuteeka mu washing machine n'amwolezaamu n'afiiramu ate nga famire y'omuwala egamba nti omuwala oyo yali yaloopako dda obuzibu obuli wakati we ne babboosi bwe naye nga agamba muganda we omulenzi era ng'ono omuwala kitegeerekese nti agenze okuttibwa mu ggwanga erya Kuwait nga yali yasuubiza bazadde be nti akomawo mu Desemba era agenda bawa surprise. Unfortunately afudde nga tanaba nakoma waka kyokka nga contract ye eweddeko. Kino kitegeeza ki? Yenze Sheila Adita bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange videos neno omisinga za bwerere kyolina okukola subscribinga kwata ku notification bell nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo jangu otwegatteko omanye oyige ate era ozibulwe n'amaaso katugendeko mu butambi ate era tubeere nga tukomawo. Bw'atyo omukozi bwe bamutadde kalabba ne bamutta naye mukama amuwa ekiwumula eky'emirembe. Muzenga munsaba ko niyogera ku nsonga eno ya washing machine. Ensonga eno ya breaking amawulire kugiteeka ku mitimbagano bagiteekako nga 24 kumacha bwe bagiteekako kumacha naye ngenda bagamba omuwarabu bw'afuna omukozi kino kibeera ng'okimanyi akola mu baana abato. Omuwarabu bw'afuna omukozi n'amuteeka ewaka amanyi gwe liiso ly'ewaka gwe liiso ly'omwana we. Omwana ne bw'aba alina omuwarabu mu kisenge kye omuwarabu ye akakasa nti eriiso lyo ne bw'oba weebase mu kisenge kyo eriiso lye liri ku mwana we. Oba mukitegedde? Omuwarabu ye tayagala kumanya nti oba omwana olaba omwana w'omuwarabu agwa bugwi n'akugamba omwana wange ererere n'ayogerawo ebigambo nga 18 mu meka. Omuwarabu omusango ne guba gumusinga ng'omwana abadde naye ne bapuleyinga kamera nga mu butuufu omwana yavudde mu ngaluzi era omwana n'ayingira oba emmotoka n'emukuba ng'avudde mu mmotoka nga naawe obadde otudde mu mmotoka nga emmotoka yabadde yagirookinze gundi kamera ne ziraga nti omwana avudde ku mubiri gwa maama we n'adduka mu emmotoka n'ezimukuba. Omuwarabu omusango agenda gukusalira. Okukola mu baana b'omuwarabu mu mwaka gumu myaka 2 myaka 3 4 5 6 7 n'ow'omunaana nja muteekamu okola mu baana b'omuwarabu okutandikira ku myaka 14 n'okudda waggulu. Lwaki nkugamba nti okola mu baana abo ab'emyaka 14 bakuwa abaana ab'emyaka 14 ne baba 8 kubanga owe 14 agenda kutuula ku playstation ye agenda kutuula ku bigeemu bye agenda kutuula ku ssimu ye abeera awo obwongo bwe babukontrolingira awo ku internet abeerawo ng'akozesa ebyo azenye ebigeemu byakola eki bw'akoowa ajje wansi yeefumbira endoomi addeyo waggulu alabe katuuni ze nkweganga obulamu bwe butyo tagenda ku stressinga naye ono omuto ajja kuddukako mukwano omusango bagenda gukusalira ne bw'abaana badduse ku maama nga maama wali bizi ali ku ssimu. Omuwarabu muzibu nnyo ku mwana yakitwala nti kasitaaba nga yafuna omukozi ng'oli mu nnyumba ye gwe liiso ly'omwana we gwe liiso lya bbaawe gwe liiso ly'abaana be bonna n'ennyumba ye nga mwogitwalire na buli kintu kye. Vidiyo eno egenda kubeera mu mpanvu kapaati kuno nsaba nkongereko. Essaawa ya kaakati waliwo omwana ono lwakuba ekyayambye gavumenti yasabye bamuzze nga bamaze okutuna ku CCTV kamera nga talina musango. Omwana mukama we yava ewaka bino bye baleka enzigi nga nzigule. Nze nakolako mu baana mbamanyi abaana b'abawarabu nakolako mu bawarabu mbamanyi nakolako nkimanyi ekiyumba kyekitegeeza. Bw'aleka enzigi nga nzigule omwana mu kuva mu kisenge kya maama we yayitawo kipayupayu paka wabweru waabiriyo swimming pool lwagadde ennene enzibu. Okiwulira? Mukazi wattu yeebase ssaawa ze zikyali za kumakya tanabatuuka kukola kye kuzuukuka. Bano bafuluma ssaawa 12 n'eddakiika nga 3 alina okutwala abaana
teyagamba mukozi oli nti omwana muleseemu mu buliri nga bulijjo bw'abadde akikola. Ye omukozi mu kuzuuka yalowooza nti ye bw'azuuka n'anoonya omwana mu nnyumba tamulaba, anoonyeza buli wamu talaba mwana. Teyatawa nafulumako wabweru kulaba nti oba omwana ali wabweru. Yatandikirawo ng'atandika mirimu gye egy'okumakya kukola ki. Kati omusajja ekyayamba, omusajja akomawo mu ssaawa nga like after 4 hours. Ayita omukozi ali mu bibye. Akati ayita bwati ku swimming pool agenda okulaba omwana ali mu swimming pool. Akuba omulango omuzibu. Ayingira amazzi ajjeyo omwana ng'omwana takyassa. Akubira poliisi ejje nga mumanyi poliisi z'Abarabu zanguwa. Bazze bakutte omwana bamutute mu ddwaliro. Bakomyewo bakutte omukozi bamugambye agenda akola statement. Kati ekyayamba omukozi ono okuba nti bakamutikka ndowooza wiiki ng'emu oba 2 emabega yakakomawo. Ekyamuyamba CCTV cameras. Bulijjo omukazi amugamba omwana ali mu kisenge kyange muleseeyo. Ku luno teyayogera. Kati ebiseera ebisinga omukazi yayambazanga omwana we olumu n'agenda n'amuteeka ewa sisita we n'aleka omukozi n'akola emirimu gye. Kati ono naye yali yakimanyira nti omwana olumu agenda naye olumu tagenda naye. Ye bwe yanoonya omwana nga tamulaba yamanya nti oli agenze n'omwana. Oba kite munnange ng'omwana bamuteeka ku oxygeni. Asiza ku oxygeni okumala omwezi gumu. Omwana kumeka naku nga Christmas lwennyini oba before ku Christmas oba before Christmas omwana n'akutuka. Naye nga badokita baali bagamba dde omukyala nti omwana tagenda kuwona era toteekayo ssuubi ddene. Ne bamuwa ne wiiki ne bamugamba eno wiiki esigaddemu omwezi guno tegunaakugwako. Jangu obeere n'omwana tugenda mujja ku oxygeni kubanga takyalina kyagasa. Obwongo bwe bwagetinga damage ti nnyo. Obeereko naye omusiibule. Obeere awo okimanyire nti omwana agenze. Mbo bakikola mu nsi z'Abawarabu. Ne atuula naye mu ruumu ne bamuwa ruumu mu ddwaliro n'omwana we ne bamugamba mukolere buli kimu ky'oyagala, munaaze, mukole buli ky'oyagala kye walikoledde omwana wo ng'omusiibula. Byonna n'abikola mu wiiki eyo. Omwana ne bamuziika ku Christmas. Christmas kumakya, swala ey'okumakya omwana ne bamuziika. Naye bagenda okuziika omwana ng'omuwala oli ali ku nnyonyi, baamuteeka ku mpingu, baaleka buli kimu ekikye bakisudde mu kasasiro talina kye yagenda nakyo. Keebe essimu eyiye gye yajja nayo okuva mu nsi ye teyagenda nayo. Yagendera mu bigere. Nze kyemmanyi nti ekyanyiza Omuwarabu omukyala kumugamba nti omusango gwali gumusinga. Kubanga baakebera CCTV camera ne bayita simanya Ministry of what najja mbusimanya naye yaliwo ne bakebera ng'omuwala talina musango ne bagamba omwala ali innocent. Temwamugamba ye mu bwongo bwe omukozi yino mugamba nti munange nkulekedde omwana n'omukwasa si gwe kutambula butambuzi ye omukozi naye si malayika. Era omukazi bwe yali batikka omuwala bayita wa bapoliisi balala nga bomanyi families babeera n'abapoliisi abalala nga bateeka mwana muwala ku mpingu mu yunifoomu talina kyayina kakabe kaki nga yava nako mu nsi ye yakaleka bakasula mu kasasiro. Bw'atyo n'alinnyonnyo kyekugamba okukola mu baana abato bakuwaamu abantu abakulu n'obakolera. Nze omuwala buto munnyongera. Obwo nno bwe butambi obulaga enfa ya muganda waffe. Enfa y'omwana ono Omufiripayini bannange etiisa, bamutaddemu omuguwa ne bamusibira emikono emabega nga bayisizza munene mu bibegabega, ekintu ekibadde kirumya ate era bamukoze ebintu bingi nnyo obutambi efufulumye gwe wenawe atanaba bulaba. Twandibadde tubaterawo obutambi bunene okubalaga engeri omwana ono gye bamuseemu, naye ate munnange tebukkirizibwa ku social media zaffe zineeno ze tukolerako nti oyinza okateekayo social media akawunti yo ne bagijjayo oba
page yo ne bagisangulayo just like that olw'okuba nti bubamu ebintu bingi mubamu ebifaananyi ebitiisa bibamu okuyiwa omusaayi mubamu okukozesa ebintu ebibi images zibeera mbi n'ebintu ebirala ekintu ekitakkirizibwa naye baganda bange ngammwe abakola e Bulaaya muyizeemu ki mu incident ya ono muganda waffe okuteekebwako omusango gw'obutemu tekigenze kwonoyeko mu Philippine abaana bangi nnyo abagenda eyo mu Bawarabu okukola ssente contract zaabwe ne ziggwako ne babateekako emisango bangi babateekako emisango gy'enjaga bangi babateekako emisango gy'obutemu bangi babateekako emisango gy'obubbi babateekako emisango kwegamba emikakkali ne gikuleetera okuba nga ekisooka oyinza obbaningibwa obutaddeyo mu ensi ekyokubiri oyinza okuttibwa ekyokusatu oyinza okusibwa kati muganda waffe ono yagudde in the middle of the scandal kambatangazeyo ekintu kimu Abawarabu kye bakola woba oli awo gwe kyobadde tomanyi Omuwarabu nti ye ne wabaziza omusango they will never admit their mistakes. Omuwarabu si ye muntu admitting a mistakes ye ne bwaba akoze eki ne bwaba akoze eki ne bwe guba gumusinze tasobola kugukkiriza ate era tasobola kukkiriza nti yakoze mistake. Omuwarabu eva abeera right. Omuwarabu yamanyi nti Katonda. Omuwarabu yalowooza nti ye talina nsobi gy'asobola kukola era that's why they never say sorry. Omuwarabu ye wakola ekintu yaba amanyi kiba kisaanye okukolebwa ate era nga kituufu akikoze mu butuufu bwakyo naye ate neyeerabira nti ate gwe gw'okikoze gw'olaba mistake ye yadde ng'oba tolina kyakukola. Nze muli omutima guŋŋama nti omwana ono yagenze mu washing machine anaweya n'ayingira mu washing machine already mulimu engoye yeggaliddemu. Of course ono yabadde ayina tandika butandisi washing machine if not nga n'abazadde beewaka bayinza okuba nga bye bataddeko washing machine eno kubanga omuwala mu statement yagamba ye si ye yassa omwana tamuttangako tiyamutaddeko mu washing machine ate era talabangako omwana ng'ayingidde mu washing machine which means someone else yaze n'aplantingayo oyo omwana n'akola byakoze n'aflaminga omuki n'aflaminga omukozi babaflaminga nnyo ku nsonga nnyingi nnyo so oba ng'oli musiru ekimala abantu banene ogenda gwa mu katego kaabwe bw'oba oli mugezi ekimala ate nga ne Katonda akukwatiddeko nnyo oyinza okubasimatuka kubanga njagala tukikirize Abawarabu they are very very dangerous people. Abawarabu they are very 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 dangerous people. Those are the people abatalina manners at all. Those are the people abatatya. Those are the people abatamanyi nti oba ne Katonda gyali. Those are people abatatya kukola kintu kyonna they can do it ne bapretendinga nti ate gwe gusinze baagala gwoba weetonda baagala gwoba batekinga blame ate era ne basiikinga ne justice nga bakimanyi nti nno be bali mu nsobi